buli kintu kyonna ekinaakutwala maaso kiri continuous. Buli kintu kyonna ekinaakutwala maaso okyongerako buli lunaku. Era singa tuyiga nti ebintu ebinatwala maaso byakukola buli lunaku, tewali kwosaamu. Singa ne relationships zaffe nywevu, singa buli kyetukola kyonna ekinywevu, ne tutuuka akaseera ne tulegeza, tutuuka akaseera ne tujjako emikono, tutuuka akaseera ne tugayaala, tutuuka akaseera ne tulowooza nti kyetukoze ekimala kati ekisigale kigenda kwekola. So nobanga osobola okuzibya obudde nga tokubidde mukyala wo ssimu. Nobanga osobola okuzibya obudde nga tokubidde mwami wo ssimu. Nobanga osobola okuzibya obudde nga toyogere na gwoteekwa kwogera naye. Abantu abamu baddamu okwogera naffe oba tuddamu okwogera nabo nga tulina obuyambi bwe twetaaga. Ekyo kikyamu. A relationship is continuous, but more so a relationship of God. A relationship with God must be continuous and consistent. Ojja kujjamu okubeera obulungi mu kunoonya Katonda, mufunira akadde. Funa akadde ye waali tavaawo.